أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تشاغenda maaso nokubeeranga tweyigiriza ekitabo kyaffe yassarna alquran alkarim wamu ekitabo ekiyitibwa taallumu alhurufu alhijaiya. Oluvannyuma lw'okubeeranga twatunuulira empeerezi zaffe eza fatha, kassara wamu ne dhamma butya bwezisomwamu nga ziri ku nnyukuta eza alfabai. Tweyanza nnyo abo bonna basobola okubeera nga batusomeramuko nga bayita ku mikutu gyaffe egy'enjawulo ne ku masimu gaffe. Barakallahu fiikum, jazakumullahu khair. Ako nno kabeera kabonero akalaga nti mwagala okubeera nga muyiga insha Allah biidhnillahi taala. Olwaleero tugenda kubeera nga tutunuulira ku topiki yaffe eyitibwa as-sukun. As-sukun eno mpeerezi nkulu nnyo mu lulimi Oluwarabu. Era sukuni eno bwebeera ku nnyukuta tugikoonako bukoonyi we tubeera nga tuli baakugisoma. Nzibu nnyo yakunnyonnyola okuggyako okufaayo ennyo okuwuliriza butya bweyatulwa mu nsoma yaayo ng'eri ku nnyukuta zino eza alfabai. Alif saknaa, alif saknaa, ba'u saknab, ba'u saknab, ta'u saknat, tha'u saknath, jim saknaj, حاء سكنح، خاء سكنخ، دال سكند، ذال سكنذ، راء سكنر، سين سكنس، شين سكنش، صاد سكنص، ضاد سكنل، طاء سكنط، ظاء سكنظ، عين سكنع، غين سكنغ، فاء سكنف، قاف سكنق، كاف سكنك، لام سكنل، ميم سكنم، نون سكنن، واو سكنو، هاء سكنه، همزة سكنأ، ياء سكني. Yempeerezi ya sukuni ng'eri ku nnyukuta eza alfabai. Tuyinza kugiza mu lulimi luzungu okuggyako okusoma nga wetusomyemu. Okwanguyiriza bannaffe mwenna abatugoberera, tweyambise ekitabo kya taallum alhurufu alhijaiya nga empeerezi ya sukun eri wamu n'empeerezi ya fatha tusobole okubeera nga tugisoma bulungi n'okwanguyiza bannaffe abamu abatugoberera insha Allah biidhnillahi taala, tusobole okubeera nga tufuna ekigendeerwa kya projekiti eno okubeera nga tusoma Qur'an ekitiibwa. Mu kitabo kya taallumu alhurufu alhijaiya bakulaze topiki egamba nti as-sukun ma'a al-fatha, sukuni ng'eri wamu ne fatha eba esomwa etya. Ekigendeerwa wano wuliriza nnyo empeerezi ya sukuni olw'ensonga fatha, kasara, dhamma ezo zo zimanyi, kati sukuni eno enjatula tuba twagala okubeera nga oyiga. Sijja kubanga mpejjesa naye nja kubeera nga nsoma nga woowuliriza oba nga woddamu insha Allah. Bismillahi rahmani rahim. Ab togamba abu. Wagamba abu kiba kitegeeza nti oyatudde dhamma obanga agisibiddeko oba okugikoonako obukoonyi. Ab, at, ath, aj, akh, ad, ar, az, as, ash, as, al, at, az, ag, af, aq, ak, al, am, an, aw, ay. Ekyo kye bayita as-sukun ma'a al-fatha, sukuni ng'eri wamu ne fatha. Gw'owuliriza buwuliriza n'owuliriza butya we tusomamu, naawe n'osobola okuba nga oddiŋŋana bye tuba tusomesezza insha Allah biidhnillahi taala. Sukuni y'emu ku topiki esinga okuzibwalira abantu abasoma olulimi Oluwarabu n'abantu abatandiika, naye biidhnillahi taala mwenna abatugoberera ku nkomerero yaayo tujja kubeera nga tusobola okubeera nga tusoma bulungi insha Allah biidhnillahi taala. Ono waliwo ebigambo bina nnyukuta bbiri naye nga kuliko fatha ne sukun. Mim fatha ma, nun saknan man, ha fatha ha, lam saknal hal, ذال فتحة ذا، راء سكنر،
ذر sin fatha sa lam saknal sel dozojuri sel toyatula dhamma oyatula dhamma bojja kuba osomye salu naye sukun obanga jimirirako sel inshallah biidhnillah ta'ala bwe batyo webasomamu emperezi ya fatha ngeri wamu ne sukun. Ku page eddako bakuleetedde ebiga ennyukuta 3 nga zirimo fatha kasra dhamma nga kuliko ne sukun. Ekisooka kisoma kitya? Fa fatha fa waw saknaw faw qaf fatha qa faw qa faw qa si fawqa nedda fawqa kigeza waw kuliko dhamma fawqa kigerekese kiri fawqa anta anka tukuliko fatha nayo nga waliwo fatha anka asri nozojula sin saknas asri alqi ajri yaghfiru ya'dilu ya'siru asjudu adhkuru athbutu ahmadu akbaru adhamu alam nashrah laka sadraka awo nno tuba tusomye emperezi eya sukun ngeri wamu ne fatha n'emperezi endala zetwasooka okutunuulira. Ekigendererwa wano baagala okulaba nga oyatula emperezi ya sukuni togifaanaanyiriza emperezi endala olw'ensonga zo twazisomye n'olaba engeri gyesomwamu, n'olwekyo totabula sukuni ku mpereze etwasoose okusoma inshallah biidhnillahi ta'ala. Nabwekyo tujja kubeera nga tuzzaako empereze ya kasra ngeri wamu ne sukun tulabe nawo butya bwesoma, empereze ya dhamma ngeri ne sukun butya bwesoma, nga tukyali mu kitabo kyaffe ekya ta'allum al-hurufu al-hijaiya. Oluvannyuma tujja kubeera nga tukebera ne mu kitabo kya Yassarna al-Qur'an al-Karim tongere okugaziwa mu kutegeera emperezi eya as-sukun inshallah biidhnillahi ta'ala. Mbagambye otusomeramuko ng'oyita ku namba zaffe zino 0705131718 era nga zikuyunga ku mikutu gyaffe egya WhatsApp Yassarna al-Qur'an al-Karim. Walinange Muhammad Kalozi. وبارك الله فيكم وجزاكم الله